Inside Story Uganda, real source of political updates. But good advisors, lawyers, accountants, marketeers, etc. Simbanyi responding otya kuye. Kyayogedde Ningo omuyimbi nduzala omutegedde. Yali Judith Bavide Telecom emu yakozesa music nga waliwo aggregate yamutwalayo mu bukyamu. They can say to you naye nga etteeka ebikyuseemu amendment tebalese etteeka ppya bongeddeko okutereeza kakati etteeka lyalimu ebintu nga tebikyagasa right now ku technology aliwo nze njiyita disruptive innovation nti edda twakolanga holograms obeera ku DVD kungulu okubeera nga bagiraba nti eri original kakati ate music ne film baziweereza mu airdrop tolina na waya gy'olaba oli abeera kuli kumpi n'agamba katuuse kakati kati nti technology ono gyayongera okudduka mu maaso kyetubadde twogerako ekya AI nti AI tebalina gikwata ate na bino kati olw'ensonga nti AI byakola ate bikyali bigger larger than life nti tulina okwegendereza nti bwe tumala etteeka lino amendment eno ekyali ku digital era gye tulimu ate eri super digital era ya AI tuno gyetegereza bulungi because it's going to take a long time nti ani gwotwala mu kooti kyuma kyekyayiyiza ekyuma kikwata eddoboozi lya ragadi nekikyusamu katono nekikwata face ya ragadi ekigaziyamuko katono nga bwogenda mu kooti bagamba ddala ya ragadi okitegeera kati we have to be very careful because nti bw'oba oyagala kuleeta etteeka omuntu aleme kutwala mu kooti agambe nti byoyagala okuleeta si bituufu so we are trying to this is amending between 2006 and 2016 myaka abiri egiyiseewo technology akyuse nnyo from VCD DVD. You see awo wenyini wali concern Bwana Ragadi nti ani anaholdinga collecting societies accountable URSB singa baba ba failings abayimbi URSB kati URSB a regulator wa collective societies mu Uganda so far waliwo collective societies satu waliwo gye bayita UPRS eya music waliwo gye bayita UFMI eya film waliwo gye bayita URO ey'obutabo kakati olwaleero URO be balina okugenda mu libraries nga balaba libraries obutabo bw'abantu pamphlet zitambula zitya kati abantu mu library baavaayo abantu bali ku ssimu ne Bible tebakyagitunda ku Christ the King tuli ku e-Bible abantu basoma Bible verses ziri mu ssimu kakati ogamba nti yakola Bible agenda kufuna mu ssente tulina okubeera nga tulina collective society ng'erina ebintu ebisobola okumaninga digital so bakunganyiza engabana engabana nti buli omu aregisteringa mu CMO buli practitioner aba film kati waliwo ekibadde ekizibu aba film babadde tebamanyi nti n'omuntu ayimba oluyimba video ebeera audio visual work n'omuntu akola comedy luli mukulu Senkubuge ne mwami Kibuka bagende bajja no sale bamugamba sebo mukulu ffe twagalayo CMO eya theater kwana ffe tuli baaki abakola bya theater n'abagamba bwe munnonyayo munamateeka mu URSB ajja ba correcting you fall under the audio visual kuba kati mu theater kufula mwavaako wali ne mugenda ne mu recordinga ndiwulira ne mugimuteeka ku VHS tape ebeefuuse film. Yes. Good. Ngasina kuddawo honorable Shadrack. You deal with music and musicians. Yes. Olowooza abayimbi baffe wano mu ggwanga bali knowledgeable enough ku copyright n'amateeka agali related okusobola okufuna mu buyiiya bwabwe first thing oba wakyetaagawo okwongera okusomesa. It's true, sensitization okusomesa education yeetaaga okwongererwayo ddala naye tugane ku limitinga creative industry ku bayimbi bokka oba abayiiya bokka. Ensi ezikuze in the west osanga nti Jjajja Ragadi ayina abantu nga 4 abamukolera. Kati abantu abo 4 abamukolera be yeesize be bategeera legal, be bategeera branding, be bategeera marketing, be bategeera sales. So omuyimbi yenna kituufu alina okuba ne knowledge eyo naye for the industry okula talina kukola yekka. So
etteeka lino terikwata ku muyimbi yekka likwata ku value chain yonna nti ffe Bashadrack abatunda music ku mitimbagano naffe litukwatako. Why? Because omuyimbi bw'aba tayimbye ffe naffe tuba tetuliimu mu ecosystem. So let us not limit the success of this bill to only musicians. They are only the face because ba employing kungu omuyimbi wano kati nga bw'olaba Spice Diana bantu bangi nnyo abamufunako. Chobola bana abantu abasasulira music ono balina ku appreciating ekintu kino. Toli kusasula Spice Diana mbu agenda agaggawale. Ayina omwana amukola obukoowe ayina omwana amukola makeup, ayina omwana amuguza engatto, ayina omwana asindika gate ewuwe, ayina abaana bamutambulirako ba bouncer. Abana abayimbi balina abantu nga 15 nga balina ne family kati olwokubanga ng'ovudde nno ne ku kyegaali professionally omuyimbi alina okuba ne ttiimu y'abantu 20 fully paid, basasula NSSF basasula ki professionalism bwetyo bwekola. Naye olwokubanga ffe wano nti tuli kuva mu era nti just kitone then nkubyemu awo nenvaawo, tuli kuva mu eyo era naye nga professional omuyimbi alina okuba n'abo abantu bonna kubanga omuyimbi Jalagadi yakugambye wano nti yagenda ng'ebya YouTube tabimanyi okitegeera naye singa yalina omuntu eyali abimanyi gwe yeesiga singa oyo revenue yali amufuna. Singa yalina omulalo w'amateeka ngamba contract eyo tosooka kusayininga. So you have different people on your teams. So lino etteeka kituufu likwatagana kuba abayiiye naye the entire value chain benefits. Lwaki abayimbi kyekisosowaziddwa ennyo ate nga obuyiiya bungi abafirimu abaaki bonna bali eyo kiri bwe kiti mu Uganda waliwo abantu nga bo boogera nnyo okusinga abalala. Kakati etteeka lino likwata ne ku oli ayiye ekyogero. ayiya Ekyogero nga kijje mu mutwe gwe. Kakati nze chairman wa National Culture Forum, the apex board of all federations and associations. We have 9 domains. Twayongeddeko 10th domain gyolaba ey'abantu abakola ebintu ebya software engineering innovation abo batyo. Kakati domains ezo mulimu abantu aba culinary works, abantu abafumba emmere bali very important. Ne abantu bakitunda nti balina delicacy joyiya nebirako ne patent right nga tebagizanyirako. Omusajja yakola COVID yali mu science nti ye yayiye ekintu kye noga nti oli bw'abijjana yiye ekyogero kati bano ab'ebiziga abagezi n'amugaa nti gwe leeta byogatta okola ekyogero nze ngattemu just akazigo. Bw'aba nga tamanyi mateeka bwe gakola bagenda mubbira awo. So at the end of the day etteeka nerya copyright njagala abatulaba bakitegeere bulungi terikwatagana na music yekka, likwatagana na buli muntu akozesa kye bayita intellectual property. Ekintu kyo abayiiya waliwo omuntu nga fashion star bw'obadde okimanyi nti bwetegereza Gomesi obulungi Gomesi waliwo eyagiyiiya era waliwo avunaanyizibwako kulwa nti Gomesi eno tebagizannyirako kuba kati abantu abazungu bajja n'alaba nti Gomesi emunyumidde ye ate tagituusa wansi ayinza okukola akantu akalinga Gomesi ne kakoma ku ssaati n'akola design n'efuuka Gucci. Kakati ffe twagala tugambe nti buli ayiiya etteeka lino tegenda kuyamba bayimbi bokka ligenda kuyamba abantu bonna abakola ebintu nga kozesa mitwe gyabwe. Okay. Abale. Honorable Kaya, oliwo no DJ omu agambye nti for us as DJs, event organizers and bars are unfairly targeted in this law. And if you're not careful, this law will affect and kill nightlife and small entertainment businesses in Kampala. Ekinyizo kimuddamu ame DJ. Nze ndi DJ. Kibuzo kigenda Honorable Kaya. Ajja kumpa information kubanga ate yabe. I am a DJ. There is no night club in Kampala without a license. Night club nga nene atenda license. They have not complained to go to KCCA to make a license for a night club. I have owned a night club, Big Mike's nga yange. Nga nina licenses ensasula neya pool table ba license. Obeera ne pool table sasula license. Bobeera ne rooms abantu ze bebakamu osasula license. Okitegedde kye ngamba. Kakati tewali etteeka kye ligenda kwonoona. It is just telling you that you are going to pay for the works that you are using. What DJ ne bwagamba nti ayagala kukola atya agenda kuba music we Nigeria ate nga tulina reciprocal agreement ne Nigeria. It means we will still collect. Ne batako music wa Uganda era etteeka lijja mugamba sasula copyright license.
kakati at the end of the day tewali kyeligenda kwonoona ligenda kugamba bugambi muntu utilize the works because you have paid the license. Okay. Amazima amatuufu teri tteeka lyali liriwadinze stakeholders equally. Ekyo kyo tukiteeke mu mutwe. Amateeka gonna ogenda okugetekereza ng'era waliwo paati y'aba stakeholders emu gy'olaba nga kanyizeemu era akokko twakeeraliikiriramu era naye twagala okubazzaamu amaanyi nti endagaano ze mugenda okukola era wano wendeetera akantu ka collective society. Endagaano ze mugenda okukola n'abantu bano tulowooza nti twogedde tukkaanyiza enzikaanya eyo eyinza okuba ng'egenda kubeera friendly eri gwe ow'ebbaala nga tekunyigiriza nnyo. Omuntu ajja kusobola okusituka ng'ategedde bulungi etteeka lino wadde mwakola entegeregana yammwe akukole ki akulivule. So twagadde n'ensi okutwaliza awamu bw'otunuulira embeera yaffe ey'ennyimba mu kulagadi. Olumu omuntu eyayiyiza oluyimba ensi ebadde temutwala mukulu ng'akoze production, ng'akola promotion, ng'akola performance. Tulabyeyo abaana abakalyoki omwana n'abeera ku stage n'oluyimba lw'omulala ng'amazima asinga eyaluyiiya. Alifunamu ssente nnyingi nnyo. Yes. Ekyo tukirabye ono omuyimbi gwe bayita Chris Evans. Abantu muwulira nga bakomplainira ku kintu ekyo nti ennyimba ze zitunyumira. Naye bw'aba yajja ku stage tanyumira kulaba kati ng'ayagala kusasula ate performer. Kati ekintu ky'okuriwadinga Osawun eyasooka kibadde kinafu nnyo mu Uganda. Etteeka lino lituyambye ate nga yasinga okukola ki okuleeta obwongo. Kati n'ekirala ekiri mu tteeka ekisanyusa ye Orphan Works. Nti waliwo ebintu bingi ebibadde biyiyizibwa naye nga tewali avaayo gamba kyange naye nga kitunyumira. Tolina kyogamba nti kyange. Bawadde obuyinza abakwatibwako okuregisteringa singa nnyini kyalijja oba oyinza okulaba mutabani muzzukulu wa Kafeero ng'alijja n'agamba oluyimba olwo taata yali yaluyimba Alufunamu. So bigenda kubeera registered nga biri coded paka abannannyini byo we balirabikira naye nga twetaaga okubeera nga tuli very fast kubanga n'abarecording ennyimba gwe mukwano gwange afubutuse ekibogo oyinza okuba tonnafuluma wano ng'oli yamaze dde okusookayo nti lwange kati proof eraga nti sigo waluyiyiza oli yaluyiyiza waluyiyiya otudde mu mufene. Proof kyeraga nti ddala yeggwe original osa. Ako nako kakyalimu akatuli waliwo akatuli naddala nga waliwo akoze eki akusoose. Then ekirala okuriwadinga naddala abaana baffe abali mu associations groups nakyo olumu olaba nga kyabuzeemu. Nze nnyinza okubuuza nti Andrew Benon kibuuka mu muzannyo mwali ngenda kugusasula. Andrew Benon kibuuka taliimu sijja kulaba. Kakati ate nga gurupu yonna bakayimbira ekintu ekyo twetaaga ennyo kitunuulira. Abantu baffe bano abakoze gurupu eno mulimu abasikiriza ennyo oba muntegeera aba-attracting ennyo attention ya public okusasula babeere nga babeera rewarded mo. Ekyo nakyo tekyavuddeyo bulungi. Etteeka lino lyogera ki ku bazze baddamu ennyimba z'abalala? Tulabika ennyimba za Paul Kafeero ezimu ziddiddwamu, eza Eri Wamala ziddiddwamu. So etteeka lino lyogera ki ku ekyo? Reproduction yabaddemu busango munene mister y'obukadde 5 b'emyaka 10 yokola remix reproduction abazzemu ennyimba nga weebali wano naye nga bakoze remix n'abagenzi ab'enjawulo. So ekibonezo kiri ki? myaka 10 oba bukadde 5. Bakigaanidde ddala olina okubeera ne understanding n'oli yabeera registered.
kati n'obuzibu obulala bwendaba singa wali gyesalinga ekintu nga yeggwe naye ofudde wano okupasinga on responsibility eyo ku bantu abalala awo nawo wayinza okubeerawo embeera enzibu next of kin ono mubimanyi famire nga bwe muzimanyi awo nawo ndabawo embeera amwe mulindwa etteeka nto teligenda kugoba bantu bandibadde interested mu kukola investment mu buyiiya because waliwo amuloboozi genze mpulira nti ba investors mu creative industry bagenda kudduka simanyi oba mwami Shadrack n'ogawuli so tebadduke buli nze kyendowooza nti buli kintu ekijja mubaamu era abakifunamu mulimu abatiitiizi ne bakita ekintu kino kigenda kubaako bwe kigenda okuganyula era kati tulabye nti Friday bwe gabanga night life ebadde y'amaanyi ebweru eyo kati katugambe abasumba baffe church ziggulengawo ekiro tuteekeyo music tuyite abo abakkiririza mu bulokofu bwa Kristo Yesu nti yalina amaanyi basumulule endongo mu kibuga ffe kati tulabye tugenda kifunamu naye ku kibuuzo kyo kiri of course mujja kubaamu abatalantuka nze kyenjagala nti ffe nga NRM twagala nnyo okuwuliriza buli muntu era kino it's one of our successes kyetuleese tugamba nti palamenti yaffe eno njagala kubeebaza ababaka bonna nti ekintu bakiyisizza kubanga nalaba honorable onowebugwere omukyala yani Obangayina nalaba honorable Kiyaga ndabye honorable Kaya olwo n'omwami awo omulagwe nalaba Kayemba Solo kuba abasinga okireeta bonna tebakomyewo lwakirimu ennyo naye abantu abo bonna bataddemu amaanyi gaabwe that's very perfect kati kubanga kale naffe tugenda kutandika ne muzeeyi no yayimbayo oluyimba mpenkoni ngenda kugamba ba lawyers beteeketeeka olumala okuteekako omukono nga tugenda tuligestalinga kuba bambadde balyogeranga ababalaata obalaasa naye kyetwagala nze kyendowooza kati oyogedde nnyo ku makanisa n'amakereziya simanyi oba okimanyi nti n'ennyimba z'abayimbi abamu ziyimbibwa mu makanisa gano mu ngeri nkiyite ntya kuziddamu ennyimba ng'eza Bugembe ennyimba ng'eza Judith Babirye tulaba baziyimba mu makanisa ag'enjawulo oba n'ebifo eby'enjawulo era ne basasulwa kituufu naye mu kuyitibwa kwa Musumba Bugembe sirowooza nti ayinza okuyimirira mu bantu n'ategeeza abantu ti oluyimba lwe yalwagala mu ssente mu kuyitibwa kwe nga bwe mumanyi ayinza obutakyagala naye muliraanwa wange tunaayogera kuba tugenda mwogera naye nze kamaleyo ekyange manyi bano baayogedde dde obwedda njagala collectingamu nedda njagala collectingamu tewali studio gye naawulidde ng'erikodingira bwereere oba producer nga recordingira bwenga nti bw'oba olina ennyimba za gospel jangu tukurecordingira bwenga engeri gye twagala zifulumiza obwereere njagala okukujjukizaamu emabega Calvary Cross Choir yatuliranga tape okusinga secular music abayimbanga ennyimba ezo Pastor Kayiwa ne mukyala we bakolanga ennyimba nga their tapes were selling more than ez'ensi njagala okukugamba it is the way you brand it is the way you sell your product ogenda mu bantu ne bajagala so si okujjawo ate ekirala ekiriwo nze kyenkugamba I still stand by my word nti abantu bangi abali mu gospel world twekolemu bwekozi mulimu tebagenda kudda mu bintu ebyo kubanga balina okuyitibwa okw'okubonyesa enjiri bagenda kuteekinga bugwa kimu eyo naye abanaabagadde bajja kikola eri era nze 100% support ekintu kyamu naye nze nange nina ekyange kyenkyagala nze nkikkiririzaamu ekintu kyabwe 100% I support it abantu bakole ekintu kyabwe omuyimbi afunemu kati kyembadde nzirako kiri nga tannaba kujja kibadde nti kakati abayimbi abakulu omukisa guno nga bwe guzze era lwagadde onsanyusizza nti muvaayo mubeere ekyokulabirako abantu mubasomese nnyo Bobi Wine tetukyakusuubira kujja tutawanya mu byabufuzi tukutemedde ekkubo ly'obugagga jangu ogenda okwate ku bayimbi bammwe bonna obayigiriza ebintu bino ebintu babitegeere va mu kutawanya Museveni ekyo ng'okivaako eri kubanga Museveni ajja kuba yalunda enteeze naye gwe Bobi Wine mu bintu byo by'omanyi obulungi bya music
singa abantu bakwatagana nosanga Bebe Cool nosanga Ragadi ne bakwatagana ne Bobby Wine ne bakwatagana abayimbi abalala ne bakwata ne basomese bana abaana abato ekintu kyabwe kikule ate bakifunemu njagala bakifunemu era kakati ffe kitubadde tukola politically nga NRM ffe buli muyimbi abadde ajjanga mugundi zaffe mu rally zaffe tavuddeyo nga takombye ku lugalo kubanga we value them si kumala gajja n'oyimba buyimbi gwe n'okola ki naye tubaddengayo n'abato abajja ntugende kolo ne bagamba nti mwami mulindwa nze njala kulabikako ku stage abo nabo bavenga bagagga bavundu bayinza okuba si bavundu naye era akombako ku lugalo akatono kya investment ekyo njagala nkikonekokko nti bainvestor bagenda kutya oba I think kino kikolera bainvestor kubanga etteeka we liba nga weeriri investor afunamu okuggyako nti luli bw'obadde investinga mu music obadde omucollectingamu emyaka 5 then naddira eyamuyiiya naye kati baalikendezezza emyaka 2 ti investor oba otaddemu sente zo mu muyimbi nti ojja collectinga for the 20 years then oluyimba luddireyo but then also by investor abamu era nabaddeko ne ku TikTok forums endala nga bamanager abamu bakaayana but music bakiyita batya lifetime ya music we Uganda si a lifetime wa music we bweru nti for instance after 20 years oba okoze sente zo ezisigadde abatatwala kinene nnyo after it is really objective it is really objective other than 50 years is you know kati abantu nga Saka yomu ku bantu bemmanyi Saka Paul Saka ayiye nnyo ennyimba amasomero gonna kyenkala busomero eriyimba nyimba za Saka kati afuniramu wa so Paul Saka is my client mu Yuga Tunes yomu ku ba top earners okuva last year mu around August until now bw'oba omumanyi mugende mwogere afunidira sente adde takirabangako agenda ku mobile money najjamu sente ze kozi assigninga nagamba so he gets his publishing from digital kubanga ennyimba zonna bani ba real losers mu kujja kwa amendment copyright infringers abadde bagala okukolesa obwedere for instance tulina kati ku digital tulina ba MP3 jaja Din TV Ericom DJ Ericom aba bantu badde bakozesa music kubanga how it is ad revenue nti bw'oba n'ennyimba z'abaana Uganda nti fena tumanyi genda ku hawi bizo ojja ddufuna kati buli lwogenda bwotyo ye ng'agamba MTN nti buli lunaku nina emitwalo 20 ku gundi yange kati ye nga bamuwa ssente naye nga kyatukola nti he does not remunerate to these people. It would have been good singa buli omu alina akaunti ye n'amuwa royalties naye kati akikoze for over 2 decades emyaka 2 nga tabwa so they are going to lose kubanga real abantu bangi bad downloading music okuva ku mikutu egyo gyoyogera kuba DJ Elcom kuba ogenda okulira oluyimba ng'owulira DJ wano kajje bantu bangi babujjeeyo so bano be bamu kubagenda okufiirwa because kati Jajjaragadi agenda kushuinga kye tuyita cease and desist then taking it down kakati ayinza okusalawo n'okusuwinga nti okoze mulimba wange emyaka 2 then ne balaba engeri gyokka but if bwasala agamba okay going forward toddamu mukozesa then address because kutya kw'omu kuba tulaba wano ndaba kibuuza emirundi mingi maybe teyakudde ng'otandika waga nti abalina okusasula beebo bokka abakozesa for commercial purposes okufuna ensimbi so bw'oba ozanya music we waka it is okay kubanga music we waka this is what we are saying omuwuliriza ku the beat omuwuliriza ku after 5 omuwuliriza ku uncut TV esasudde muba mwasasudde wadde omuwuliriza waka bw'omuwuliriza ku YouTube osasudde ne data wo bw'omuwuliriza ku Spotify osasudde ne data wo so omuyimbi baba bagenda musasula bw'omuwuliriza ku Yuga Tunes oba osasudde ne data wo so kakati ekyo you've already paid but it's indirect payment yes Ragadi omuyimbi omuto namutwamukonyeku katono njagala omulage wa waafunira upcoming artist ye wa waafunira mu tteeka lino mbadde njagala buli upcoming artist aneetegereze ku TV obudde bwakkola bino si byakusaagiramu buno budde bwakkola ba upcoming artist mu Uganda babonyebonye nnyo batuuza ebintu byabwe kola oluyimba nenga kyakola tamanyi bwagenda kifunamu balimye batadde ensigo mu ttaka
naye nga tebamanyi webagenda kuharvestinga kuba tasobola kukola sho kuba tebamumanyi tasobola kufuna naye kakati oba ogenda channel zigenda okuwa ogenda ku registeringa mu UPRS babeere nga olina abazanya firimu upcoming abazanya firimu bagenda baregisteringa mu UFMI okubeera nti firimu ye bweragibwa alina akatono kalina okufunayo kati akatono ako kotandikirako naye njagala nokibagamba zino royalties si bwe bugagga royalties ye padlock gye bagenda okusiba ku bizinesi yo nti bainvestor bo badde oyogerako babadde batyo okukola business mu nsi eterina parameters bulobeerawo noga nti nina store naye tekuli mulyango tekuli luggi nemusobola okuleeta ebintu byammwe wananaga nina store ne kuliko kufulu n'omukumi waali eriwa gyosooka okutwala so right now they are protected the young people are protected why tekyetaaga kuba nti oli popular okubeera nti oluyimba lubeera registered ku URSB it is just kiri ku poto ogenda ku internet noteekayo oluyimba lwo nosasula emitwalo gy'etaano ne bakulaga nti registered mogenda ku UPRS panchingamu ogenda ku UFMI panchingamu ogenda mu ulu abakola obutabo panchingamu ebook yo ogiregistering kakati bwe agisoma ku university abana bakola research basomya akatabo ko tolina kyofunyeemu oviriddemu awo kakati twagala omuntu eneeyita upcoming amanye nti kyakola business asuuleyo eri teekayo bulindeko katonda akuuma ebibye kati bwomala okuteekayo nga you have registered your works kitegeeza nti omanyiddwa mu nsi kigenda kuyambako ne Uganda okumanya nti bannabitone erina bameka Okay. Good. Tugenda mukumula, but honorable, okuva etteeka lino mwaliisa mu parliament badde ndi ku platforms ez'enjawulo nga mpuliriza abantu biboogera ebyenjawulo waliwo abalowooza nti wadde abayimbi oba abayiiya bali mu kusanyuka naye basanyuke kamanyi nti gavumenti nayo omukono eteze ku musolo okyogerako kyekyo agenda kufunira ddala gavumenti yafunye akatuli akalala mwegenda okujja omusolo ekyo kituufu nnyo kubanga obuuma buli baba bateeramu bwo bulaga percentage enegenda mu gavumenti nenegenda mu bano nze kyensinga okulumirirwa ennyo njagala abantu bano bonsatule banakati babeere nga babeera rewarded bulungi tewaba kulimba nti ntegereganye naawe biwedde era kyetubadde tuwagala okwenfasizinga expire eno olabayo gavumenti emyaka 2 bwe giggwako neŋŋamba nti kakati gwe nalimbiwadde byetwali tutegereganye biweddeko gavumenti eba erinza ddako okubikwasaganya ye ejja kusigala ng'ekola ki ng'eyingiza okujjako akatiisa ne ba osazi baffe abamu tebaagala kubategeera nti afuna bw'ati oba akola bino omuntu ajja kujja akugambe nze sikifunamu kumbe yagenda dda eriye naregisteringa ebintu bye nga waliyo akakola ki akajja naddala ng'alabye nga bano abalina ku bisawo olina agamba bampeere wano so ng'ate eri abadde nayo akola ki afunirayo katujjewo ensimbi zino Peter alina chifu Magabe kiri kitya kubayiiya ennyimba ez'eddiini naddala eza Catholic Church Peter alina kifuma okunyweza nkusasuddwe ompandiikira oluyimba lwa church obanga gwavuddemu osa obanga avuddemu ako nako keetaaga okwetegereza producer ne osa awabeerewo enkwatagana nti bwe mba nkusasudde oweddeyo tobanja amasomero etteeka lifuula okuyimba kuyiiya a profitable profession abaana abakola MDD ku university tebajja kuddamu kuyitibwa kinenge gyakiyise wano kubanga bajja composes songs and then finds students care of certain schools through their choirs that finally sing the songs. Shadrach has said it is SACA benefiting
how do those students and schools benefit too? Yechiguli Collins. So Collins, we have a tripart agreement between Paul Saka, Buddo Senior Secondary School, and Ugatunes for that music. Waliwo kujukiza tuli mu Luganda. Tripart bagira te. Ey'abasatu. Abantu basatu. Nti aba Ugatuni Paul Saka n'omwami namulaba director mwennyini mwerabidde erinnya owa Buddo Schools. Ne tusayininga naye era nagamba kwatagana n'ono omwami. We actually foresaw that ne tugamba nti tuyinza okukola ate Buddo n'emala n'etuviirayo. So twagenda, we have it between Buddo, tugine ya Buddo naffe ne mwami Paul Saka. Yes. Waliyo abaana bennyini abayimba. Performers. Ata bafunanga ba performers. Balina kufuna performance rates. Balina kufuna performance rates. Tusigadde kika abiri. Bafuna ddi kubanga nali mu senior 3 n'ennyimba Buddo teyimbisa ba senior 4. Nze ne nva olimba leero mu bajja abalala ne baluyimba. Ne baludde. Emyaka n'emyaka bajja baluyimba. Nendowooza bino byonna birina kuba addressed mu ndagaano signing. That is between now the students and the school. Kubanga ffe essomero ne Paul Saka be ba owninga rights. Omwana yayimba ta Kati Good. Tusigadde kika 19 tufundikire njagala ng'oggyeko etteeka state ya music mu Uganda. Lyetya walina okubeera nga wongerwa again nawuliddeko n'abantu abagireegerera abaga nti waliwo ennyimba ezimu nga tezeetaaga right bo mu ndaba eyo abalina ennyimba ze baanokoddeyo but state ya music mu Uganda nawa awayinza okubeera nga wanyeezebwa okusobozesa abayiiya baffe okubanga bafuna mu buyiiya. Ragadi ndoza tandike naawe ng'otuwa gye tuvudde ng'eggwanga ne wano we twatuuse n'embeera mwe tuli kati. Ekisingira ddala okutabangula okuyiiya y'embeera omuntu gy'abaamu. Ojja okyegendeze nti ayimbi babeera mu mbeera ennungi nga balina kasente n'ennyimba zaabwe ziba zinyuma ziba ne message. Naye abayimbi babeera nga baavu bibeera bintu bisatu. Ntalo balina okulwanamu abantu babalabe, kuwemula. Oli nayimba oluyimba nga luwemula kubanga abantu baagala ekitabangulamuko. Kwegamba abantu babeera nga akoze ekintu ekijagalaza yalooza ennaku zino waliwo ekigambo kye bayita likes. N'ajagalazaamu katono n'afuna likes ne zireeta ssente z'ayagala. Waliwo gwe nali nena ngamba in fact to be specific waliwo gwe nali naye ku TV ndangamba kungo bituyimba biwemula abantu bye baagala ng'oba tobyagala genda owulirize ekimansa nnaku. That's what he said, that's what he told me ku TV. Owulira tobyagala genda owulirize ekimansa nnaku. Kakati embeera yereetera abantu okukola ekyo. Abantu babeera nga nakuwadde example y'abakasiwukira yajjanga nagamba njagala onnyimbira ennyimba 10 mu myezi 6 ngenda kuwa miliyoni 100. Ng'olina okukozesa obwongo kubanga bw'omala okuleeta awulirize atula n'abantu 11 ne batandika okuwuliriza ne bagamba nti naye message tugitegedde bulungi. Kyovula nti twayimbanga ennyimba noga nti kanyimbe ku Land Road ani atapangisangako. Oli n'agamba bwe ngamba nti kanyimbe ku kamukuba empete byenda byetokote teri atayagala kuwasibwa kanyimbe mu kwanjula because na wende tewakyali akugulako ng'ogamba naye kati abawemula gye bali mu disco. Bw'obanga esikale toyagala kwekuuma bulungi nga brandi egikuumye bwotyo nga bw'oyagala ng'okikola bwotyo. That is why we are seeing that. Gwe ng'omuntu obutabaawo kwa tteeka kuno kukukosezza kutya ng'omuntu. Yes. Singa abantu bonna abakozesezza miziki wange ku internet bali bansasula singa oli muvundu singa sikyayogera nakwogera singa ngamba bugambi anaye singa ofaanana bubi singa olina oli boodi kati okitegera kye ngamba okumala emyaka 4 ng'okola ekintu kyekimu nga kikusasula ssente gwomanyi ssente gye ziva abantu abakerera ku internet okwo ogenda n'olaba oluyimba lumu luliko likes miliyoni 4 miliyoni meka n'ogamba naye bano abantu singa buli omu ampayo dola egi dola emu nejja mu akaunti yange mba mugagga. Ne kati because everything was done anyhow ebintu abantu babigabana mu ngeri gye bakola ki gye baagalamu. Etteeka eribaddewo liba terikuyamba.
ate anti kugambye Ekibatiza. omuntu abba album namba n'agamba ntegeseewo akakadde bwantwala mu kooti nkasasule nkugambe nagende Kenya okutandika ebintu bino 2016 nagende Kenya omusajja n'angamba album yo we have it but this is the area of jurisdiction funa lawyer wo ojje tuweereze Kenya ningamba n'omusajja wa company bagita Freacher nga na album yange namba kakati kyenkugamba nti singa ebyo byonna tebyaliwo singa tebyaliwo abayimbi bano boolaba badduse Uganda ne bagenda abayimbi boolaba baagala okuyimbira mu politics bave mu byokuyimba because embeera eyo eyonoonekamu n'ogamba katukole ekirala. Shadrack, Yes. the state of music currently mu ggwanga. I would classify the state of music with parameters ez'enjawulo oba emitendera ez'enjawulo. Investment etya nti abantu bateeka ssente zaabwe ne balaba return on investment nti bwe mba ntadde ssente zange mu muyimbi nsobola ozijjamu, that is one parameter. 2, abayimbi bennyini quality of music egenze waggulu oba egenze wansi. Njogera ku quality kubanga creativity Abannayuganda ffe abamu ku bantu abakyasinze okuyiiya, that's no question. Ekyo toyinza nakuddawo noga nti Abannayuganda creativity era king ekyoba olimba. One of the most creative artists in Africa. So tutunire ekintu technically nti music standard ya waggulu eri world class oba. Then ekyokusatu nentunulira video production nti video zaffe zigenda wansi zigenda waggulu. So using those parameters kwenva nengamba nti tugenda maaso. Then ekyokuna is what government has been able to do, Bajajjaragadi, UNMF, organizing the industry. Is the industry more organized or more disorganized? Nti for the last 5 years otunulira nti bazze organizing kati otuuka n'otuula noga nti association mweziri every part of the country bawuliriza ne bajja ne batuula under Jajjaragadi under Eddie Kenzo. For me, I think industry begenda maaso with those parameters. Yes. Well, Bwana Mulindo, again, ekigambo ekibuuzo kye kimu gwe ennyimba eziyimbibwa kati mu ggwanga. Ennyimba ennyambala y'abannaffe bali mu industry y'okuyimba n'embeera mwe bakulira obyogerako ki? Of course enfuna yaabwe ebadde si nnungi naye nga bwe nagambye mu lweberye nti omutindo ogenda kulinnya. Guserebye kati? Gugenda kulinnya kubanga tubali tulina omuyimbi ng'aba mulungi. I will give you an example of omukulu wa Lukagga. Bw'asalawo okufulumya oluyimba ng'agambye nti kaakati ngenda kuyimba ku kino, akiyimba n'owulira ng'oluyimba olunyumiddwa. Naye bw'aba asazeewo okukuba musajja oli ng'alina gw'alinako olutalo era oluyimba alukuba n'akuba omusajja n'ayogerera omusajja n'abeera ku musajja kwegamba Bannayuganda bagamba nti musajja amukubye olutalo oba lwali lwa penalty terigenda kulimitinga ddembe ly'abantu mu kuyiiya. No, kati bw'onooteekayo abantu kye batayagala ekintu kyo kigenda kubanga kikyo kirina kirya tebajja kukyagala. Kati ye creativity negenda okweyongera ne quality yeyongera. Naye kyembali njala okusaba abakulu bano nti muzeeyi bw'anaaba amaze okuteeka kubanga etteeka lino omanyi muzeeyi agenda tuteekako omukono. Bw'anaaba amaze oditeekako omukono twetaaga kakati okutandika okukola consultation zonna ezisoboka ku biki ebinaagobererwa okuteekesa etteeka lino mu nkola. Abantu batandika okwebuuza ku bannaabwe bano abali mu field eyo, buli muntu ategeere nti gye tulaga bwe kiba kikutuse bwe kiti ekigenda okugobererwa kigenda kuba bwe kiti. Buli omu abeera on board ku nsonga eno wali etteeka ligendeddwa kuyamba abayimbi baffe. Naye bwe tunaaba tetwetegese mu budde buno etteeka ne lijja, we are going to misuse it. Abantu balimu kuba tebabitegeera, omuntu omutuukeka mwekube n'ebikonde ate tuve mu misango emirala ng'abantu tebategeezebwa kye balina kumanya. Ennyimba ezimu ze tulaba kati ziri political in a way. Kino tekirina nga kigenda bakosaamu. Ezaffe naffe anti oluyimba oluli political nga luli political. Waliwo chairman musajja mulungi nnyo. Kainaffe tugenda kuwandiisa ezaffe. The legal department ya senior council Barata Enoch nga nti oluyimba lwaffe luteekeyo. Oba oli tukusanga ogiraagira ate toli muwagizi waffe nga naawe tugaa nti kakali kiro buli omu kigenda kumuyamba mu ngeri ye. Naye nze kintu buli omu kyetaaga okumanya buli kintu ekijja mu nsi muno kibaako be kigenda okuyamba kibajja ku ddaala erimu kibateeke ku ddaala eddala. Wali abalina negative energy kati ne mu industry neyabano gye balimu kati eri abagaa nti ebyo bintu bya Museveni abo mubaleke but abali ready okutambula bagende mu maaso bo tugende muki mu maaso. Okay, still talking state ya music mu ggwanga. Abayimbi baffe kati abamu directly bazze okuvuganya mu
mu byobufuzi biri Collective partisan polity. inewe tekigenda kukosa creativity yaabwe n'ebirala kakati nze kankusese waliwo oluyimba lwa Bobi Wine lwenjagala ennyo lwoyagala ennyo luliwa waliwo oluyimba lwe ate ndo ndwagala naye ndoyadde lugenda lutya oluyimba lwa Bobi Wine walimba kyanti bya Bobi Wine nabo bibuzaabuza zojjukiramu naye mbyerabidde naye nga oluyimba lwe lwenjagala nze omuyimbi bw'ayimba ekirungi kakati nze omuyimbi wange mu bulamu bwange namba eki mwana we Bulemeezi ava Luweero aliwo akujjukiza kotegeeza akalulu tekatwawula naye kati aba noweruweero mwerabidde erinnya nze munyeyo si field yange nnyo naye kiye lutalo ye muntu kati nemumutwala ku mukolo gwonna n'asumulula music ku mbaga y'omuntu Sezaala yerabira mutabani oba Nazaala yerabira mutabani ng'edongo esumulukuse kakati bw'okola ekirungi nze ndowooza era abantu naye lutalo ali mu kirasi ye kati gospel wange ye muleke gospel ye ali mu nsi ye kati lutalo ate mwana we Luweero naye kyeŋŋamba nti bw'okola ekirungi omukulu gwo gweraga gwokka naye nga bwe nagambye mu ntandikwa eno opportunity bannaddiini tubujjo tunoonya emyogi n'egyabula egibulidde mu mabaala Mukama akitukoledde tunyweze gospel waffe temuteeka nnyo obukwakulizo ku gospel naye tetubagaana kufuna mu nnyimba zammwe. Honorable Christine, okuba ne collecting society emu tekigenda kubawa monopoly kweyisanga bwe baagala. We know problems ezijja ne monopoly. Era akantu ka bargaining power y'aba authors abali muli mu collective society keetaaga nnyo okunyweza naddala bwe tunatuuka mu regulations ez'etteeka no naye nga twagala okuzzaamu abayimbi amaanyi tekikugaana kugamba nze akayimba kange sijja kawandiisa ayagala yaba akola ki naye manya nti anaakakwata kajja katwalanga kake. Ekirala tukunga bannayuganda mwenna okupromotinga ebirabo omanyi omuntu ayiiya ng'ate n'ekirabo kiri mu ye kibanga omuntu ayiiya ekibumbe nga ye alina ekirabo kyaki kya fine art kivaayo nnyo okusinga ate. So bano abatusensulira mu nnyimba tugenda kweramula kijja kwasa ensonyi abaana baffe ababadde bavaayo n'ennyimba okutuuka okukebera ka akawunti nga tewali yali aluwuliza talina kafuna ate ono ayimba ebyajjangu ondabe ye nga nkugambye akasente kakola ki kayingira. So provision y'oku improvinga oba okuriwadinga abayimba ebintu gavumenti yeetaaga okusigalamu. So abayimbi bulijjo tukaaba okussa amateeka mu enkola y'amateeka keekole nammwe mujje mugirabe. Ate saagala muyimbi gamba nti kubanga oli muyimbi tasobola kubeera elevated kugenda ku kintu kirala nga mukwano gwawe bwabadde ayogerera Bobi Wine. Osobola okusigala ng'oli muyimbi okwadvocatingira abayiiya ate n'obeera n'ekirala. Mwakoze ogwammwe nga parliament president w'eggwanga mu ndabayo olowooza etteeka lino oba ebbago lino ajja ddisaako omukono? Nze ku lwange mu ngeri gye ndabamu president alina oddissaako omukono naye ndaba nga ayinza okuleetayo bwa amendment singa tannassaako omukono omulundi gusooka. Aka AI ako kayinza okuleetamu embeera. Artificial intelligence engeri gye tutaagize ayagala nnyo okussaako omukono era ajja kussaako omukono naye bwe baleetayo ka amendments bannange ba artists temunyiiga bambi temunyiiga nakuggwamu maanyi era tujja kikwata tukiwa attention ekisaanira kiddemu kiyite katusabe nti amendments zanaleeta zijja kuba tezibakosa mu bbwa. Nze ku lwange nninga bwe ndaba. Thank you. Mwami Shadrack, mu digital space Yes. olowooza government yaffe esobola okwenforcinga anti-piracy laws really? Yes. I think government is investing so much through UCC and NITA and Ministry of ICT. Bali kuinvestinga nnyo mu enhancinga capacity yaffe ng'eggwanga okubanga basobola okwarrestinga kubanga bw'oba ogamba nti erina obusobozi okushatinga Facebook oba internet so erina obusobozi erina capacity okuarrestinga
You say that, do you think that's possible? It's very possible. Omanyi abannayuganda tu ekintu kyonna kyonna singa bakugambye omuzungu akisobola awo mwangu okukkiriza naye bagamba nti munnayuganda yakikoze oga sure ekyo kigenda kufa anytime sure. So the government has the capacity to fish and net out everyone who is digitally infringing. Abo bonna it's just season disease ne bw'obaawa mu nsi yonna tuba tusobola obijjayo. Badde njagala kwa okujjako kyemmanyi kyenjagala okugamba muto wange ono nti yo gavumenti bw'ereeta etteeka n'eriteekawo ye eddayo mu kisenge kakati mmwe abakwatibwako mu mutandika okutambuza etteeka. For instance bwe tugamba nti okubba kubi ni gavumenti eritaddewo bwe bakubba n'osirika tukola tuti nga gavumenti ejega agundi bakubbye lwaki wasirise loolo ya bano abali mu field ejja kuba nneneko. But in this case government erina okuteekawo system kyova olaba Shadrack agamba nti balina copyright management system. Yes, system ejja okuyambako okulondoola bino byonna. No, ebyo byonna biteekebwawo nga bwe nkugamba yise ebeerawo CID criminal intelligence byonna biteekawo naye gwe bwe bakubba n'osirika era naawe kiri tekijja nga kitambula kyokka. Ekirungi kyokka nze kyenjagaddemu nti bajja kubeera ne equipment gy'osobola okuteeka mu kifu gwe n'oplayinga music nga yo equipment wali ekasukayo bukasose nti olwo oluzeemu ebiri ono olukubye bwoti ako kagenda kutukolera naye bateeka okuba vigilant. When there is goodwill and there is omanyi kati problem ya reinforcement amaanyi g'oteeka mu reinforcement gegakuwa answer entuufu. Gavumenti lwemanyi nti egenda kufuna omusolo mu buli kye bagenda okukolektinga kigenda kuba nga kitegeeza nti bagenda okwagala okumanya data bameka abasasula bameka abafunamu. Njagala ku example ya akuuma akakwata third party ya police nali awo ensambya bannengeri gye bakolawo ekiddo ne babeera nga buli mmotoka bagiteeka ku ssimu bwe bati oteekamu namba n'olaba nti tenaki third party. Edda byabanga byakapapula ng'omwana agenda ku Nasarodi n'akuba akapapula kati kompyuta ekuwandula digital. Nze nsuubira kisoboka ate nsuubira gavumenti kasitende mala okutestingako ku ssente eziva mu creative sector egenda kutegeera how big this sector is. Si music si firimu si art and craft ebintu bingi ebirimu ssente gavumenti zeefiirwa every year. Singa gavumenti ezukka ku makya negamba nti twagala okumanya lwaki TV ziri 7 nga tezisasula zonna, lwaki radio ziri 3 nga tezisasula. UCC wakes up and says atalina license eno tukujjako, they will pay. Thank you. Tugenda kwa Afro Mobile, but Shadrack waliwo nakubuuza nti Ugatunes kyeki yayagala muyimbi gemubulye ku Ugatunes ekola ki then tugende kwa Afro Mobile. Ugatunes fe premier platform oba ekitimba distributinga music nga bwe nabanyonyodde nti edda music yalinga bamwami Kasiwukira bafunanga tape ezo ne bazitambuza Masaka lira wa physically. Kati amaduuka gakyuka gega Spotify gega YouTube gega Apple Music. So Ugatunes kyekola nti ekwata music wo ne muteeka mwaga amaduuka. Lwaki tosobola kyekoleranga gwe omuyimbi lwakubanga amaduuka ago gafuna ennyimba emitwalo 14 kuba asanyuka ennyo Parliament ng'eyisizza ebbago lino. So ebbago ani alifunamu obutunuliwanga obumulumulu mu tteeka lino bunaamalirwawo butya? Byonna byebibuuzo bye tusuubira okufuna answers olunaku olwaleero. Honorable Christine Kaaya waali tukuwaniriza Honorable Munakiboga namusiza kuba tulaba otunnyonnyola nekyali mu Parliament ku lunaku olwokuna. Abatulaba n'abatuwuliriza Kaaya Christine Nakimwero, nze ndi mubaka w'ekibuga ali mu kumaliriza ekisanja. Ate era member wa National Unity Platform. Ndi member wa National Unity Platform ekulemberwa Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ndi shadow minister w'amazzi n'obutonde bw'ensi, naye mu training yange emabega nga sinafuuka mubaka nfuna training y'amaanyi mu police analysis. Kyemuva mulabanga ebiseera ebisinga bwe ŋŋamba nti kandeete expertise eyo mu kintu kyonna ntera okuba omulungi. Tubeebaza mwenna abaliko bye muyiiya n'okusingira ddala twebaza abatuteekamu obwesige bannakiboga ne Uganda otwaliza awamu.
tubeebaza nti wakati mu bbula ly'emirimu mu Uganda eri abavubuka waliwo ekiteereddwawo performing artists. Kaakati etteeka abantu abamu bali beebuuza nti okuva obwedda n'obwedda tetulina kiyamba wano. Bana etteeka eno yali nnongoosereza eryasooka lyali mu 2006. So eno yali nnongoosereza oluvannyuma lw'obudde obuyiseewo okulabika nti ebintu bikyuse. Tekinologi akyuse ate abantu abayingiddemu abeetaaga okutunulamu nabo bakyuse bangi ate n'ebitunuulirwa biki bingi. Era bw'owuliriza ku ba artists abasinga olaba nga literature n'ebirala bibadde ne science abadde abeera copyrighted bulungi okusinga performing arts. Era nga mutuufu ne mu bulamu bwaffe olaba kati nga mulimu obumulumulu bunene. Omuntu naddala nga ayagala kuregisteringa okuteekamu registration y'abantu tojja kkeera bukezi ogambe oluyimba lwange manyi bino bintu bya kitone. So abatulaba nze nali siwakanya tteeka kuyitamu. Ali wakanya ki? Nali njagala obuntu obwo obuyinza otuleeta obuzibu ng'etteeka liyiseemu. Bwe tuba tuleeta kati wakyaliyo stage eya president okuteekako omukono terinayita kuba president kyanayiteekako omukono. Ate then n'ekirala tukyalina okuvaayo ne regulations ezituyambako okuteeka mu nkola etteeka eryo. Kati kirungi nnyo ne muwuliriza debates zino okubayambako okubisaba mu paati ya regulations. Oyinza okutunulira etteeka n'olowooza nti bannange leero buli kamu tukamaze bannange ne mumala emyezi n'emyezi muli mu kuvaayo n'etteeka naye bwe liggwa bwe riti nga bataddeko n'omukono n'ogamba ye kano katuyiteko tutyanga titwakalaba. So ekyo kye kituleesa submissions ezo muziwulirize abakyayina chance ey'okubaako kyakyusa. Era ebintu ebyo olumu bye tuleeta ne president olumu abiwuliriza nga tannateekako mukono bano babadde bagamba bwe bati. So amazima twagala etteeka libeewo. So specifically wali owakanya ki ku lunaku lwokuna? Mwalimu section 9 ey'etteeka eryo nga luli lyali tirinayita ng'egamba nti omuntu yenna okusobola omulimu gwe okuzannyibwa ku media ku ki aba ayina okuba ng'ali mu understanding n'oyo agenda for example njagala luyimba lwange NBS eruzannye nina okuba mu understanding ne NBS. Terina kuluzannya nga tetulinawo kye twatuuseeko kutegeeregana. Kakati ekintu ekyo nga kirungi naye waliwo abantu abaagala okumanyibwa upcoming artists ng'ayagala okumanyibwa okufuna ettutumu ne bamugamba NBS ezannya akayimba kakasa bannange beebale. Kati eyo attitude eyo nga tunoonya engeri gye tugenda ogikola kyo girowoozaako. Ekirala bw'ofulumya ekintu for example bw'obeera mu parliament n'owaayo submission ebanga public kwegamba oba okkiriza nti abantu bakole ki bakuwulire. Naye bwe bakuwulira eddembe ly'omuntu okuba nti akuwulira nga tasasudde liriwa. Ontegeera nti bwe nfulumya oluyimba nga nkozesa emikutu egirikodinga buli kimu mbanga kkiriza nti public ewuliriza ekintu kino si buli alina okukiwuliriza nti alina okusasula. Eyo embeera tugikoze tutya. N'embeera endala yali ya kye baakuwa obuwi naawe kiwenga buwi. Waliwo abalina endowooza eyo era eri mu Muhammadan law timukama baba yakuwa okuyimba obulungi sobola okukeera mu kyaki noga bannange leero nze nja okuyimba nga tosasuddwa kankozese ku kitone kyange. Kakati tetwagala muntu nga ayinamu omutima ogwo wabeeyo amuseesaamu amugambe gwe ku mpaka wabira NBS. Voluntarism. Mugana wange Shadrack, yes, tukwaniriza omulimu gwo gusoose ku Eagle. Manyi wagoberedde etteeka lino era olitegeera bulungi. Njagala onnyonnyola atulaba kati
ebikulu ebyakyuse mu tteeka eribaddewo ne lino eryayisiddwa era oddemu otubuliro baddala etteeka lino lyazze ku kuuma giving protection eri abayiiya. Nsanyuse nnyo okubeera wano omulundi gwange ogusoose n'abatula bamwewala nnyo okwekuumira ku NBS. Etteeka lino ku bayiiya oba the creatives, it's a new day, it's a new morning, because amendment eno kyekola nti incorporating oba egattako kyetwandiyise teknologiya nti bwe bagenda odikolera mu 2006 twali walako ku teknologiya mu bintu by'abayimbi. Baalinga bakuba bukubi tundubaali mu Stenseni ne bagenda ne bayimba ne basasula 3 promoter n'amusasula ne kiggwa kasiwukira n'akuba teepu ne batambuza ne bigenda. Naye essaawa zino ebintu ebyo bikyuse nnyo nti ennaku zino okutambuza music tokyamuwa kasiwukira mutambuza Masaka bayise ne mukalakasa bagambe nti albamu ya Ragadi ndigida mugisange ku galaji ya Mandevu Masaka tebikyali bityo. Byatuka ne bigenda ku digital. Nti right now kye tuyita distribution oba engaba ya music kati eri digital kubanga n'amaduuka agatunda music gali digital. Nti luli wagenda wa mulokole ne wagalaji ya Mandevu ne wa Mukasa n'osangayo tape oba CD tebikyali bwe bityo. Saawa zina amaduuka agatunda ye YouTube, ye Spotify, ye TikTok ge gamaduuka abayimbi mwe batundira music. Maybe nabakwerabira Honorable kyayogeddeko nti abantu abamu basuubira nti si bakikuwa buwi naawe kyewafuna ku bwereere naawe kigabire ku bwereere. Kantu ako kakola nze ndi musajja mubulizi wa njiri kakola ene waffe nga tubulira enjiri n'ekintu kyonna kyonna we kiyingiramu ensimbi kyobala ne Yesu yagamba nti ebya Kaisaali bya Kaisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Bwe tuba tutaddemu ekintu ekiyitibwa ssente ate kakati eb'ennaku zino music wa bbeeyi nnyo. Music wa bbeeyi nnyo, it's a very expensive craft. Nti omwana agenda mu studio n'amaliramu emiliyoni 4 akola oluyimba audio, video n'agimalirako emiliyoni 10, promotion ye coins omumalirako emiliyoni 15. Kakati munno atadde miliyoni 3 mu luyimba ate gwe n'omugamba mbwa munnange Mukama yakuwa kyabuwa naawe mpa. I think kibeera tekiri fair ku muntu oyo, omuntu akubya akatabo ke, omuntu azannye kigenyagenya ataddemu ssente kikusanyusiza. Ate nnyimba zino n'emizannyo gino zibayisiza mu bufumbo. Omwami yakubye ekiro akayimba ka Judith Babirye n'okawuliriza ne kakuyisaako ennaku. Mwina gwe mwayombye naye wafiiriddwa. Music oyo atuyisiza mu bintu bingi. So it will be really not human gwe okulowooza nti nno omuntu ono akutte talent n'agirefininga n'ateekamu ssente ze ate okulowooza nti nno investment eyo. Do you really believe nti wabaddewo exploitation y'abayiiya nga ababanyunyunta telecommunication companies emikutu gya radio ne TV amabaala n'ebirala wabaddewo exploitation eyo? I wouldn't use very harsh words to say exploitation, but I would say there was no structure. Tewabadde structure. Every time there is no structure, there are things that slip through the cracks. Tewabaddewo nkola nnungamu enambika kyobala ne UPRS yagendanga ku bantu abamu negamba fe sente bwe tuziwa muziwaani abayimbi bagamba temuzituwa. So omuntu ono singa ajja nga yawulidde AGM abayimbi bagambye batuwadde sente zaffe bikinga there is a proper structure ne bana abasasula basobola okuzisasula. So I wouldn't say we're exploiting them intentionally. The system yabadde broken. Every time a system is broken muyitamu through the cracks. Then in a take eryaze litandika okukwata pieces ne ziteeka together, technology ne bamu arrestinga, balese ne copyright management system agenda awuliriza mu mabaala. All that, those are tools to strengthen a structure. Well, mwami Kaziwe sebo tukwaniriza nange bwenti lwaki tulaba okubiibya kuba embuutu okusanyuka ku saidi y'abayiiya oluvannyuma lwa parliament okuyisa ebbago lino? mba njagala abannabitone obafuula abalimi ng'abalimi bamala okulima emmere yaabwe abantu ne bagirya bwereere nojja n'obagamba kati abadde balimire obwereere emmere tugenda tandika ogitunda. Waliwo obulumi obutoyinza na kunnyonnyola abantu nti omuntu afuna music wo n'akugamba nti nkuyamba buyambi Ragadi nkuyamba. Omanyi music wo
muyamba ne muongerayo eyo mu bantu abalajja tatuuka. It is painful. Nti imagine fe tubadde tukolera mu reverse psychology. Ntunze embuzi ngenze mu studio kubanga tebikwatagana electronics ne hardware kaboga nti nze njagala kufuna ekintu ekikalu okuyimba kiva mu mutwe eddoboozi liva mu mubiri n'obwongo buyiye ekintu n'ekifula tangible something from thought to something to a good so nefuga intellectual property kati bwe mmala okuyimba akayimba ako kayinza okuba nga kalinganga akangu abantu abatulaba abantu abasinga mu Uganda bonna bayimba mu bathroom abeera ayimba akayimba negendo kayimbira abantu okuga nti akayimba kano kanyumye si kintu kyangu kakati omuntu ayiya ekintu ekyo ne kibeera nga kirungi ate kukuba n'obwongo bwakozesezza okuyiya ekintu ekyo so okukifunamu kimu amaanyi okuyiya ekirala abantu beebuuza nnyo lwaki mubadde mufuna music wammwe mbadde ndaba mukola concerts mutte kakati bw'okola concert last year yonna omwaka mulambo gwa 2025 nakola concert emu mu January kitegeeza abaana bange tebasoma okuyimba mulimu naye nsobola okuyimba buli lunaku singa abantu bansasula naye kakati problem weri nti okufuna mu byenkoze sinabeera ku stage kyokka okufuna mu byenkoze nina okubanga nsobola okubeera nga ntudde oba ndi mu ddwaliro ng'essente zange ze zinzijanjaba ennakasero so si bakole kawoshi bajjanjaba omulwadde nga ssente zange ze zinzijanjaba naye kakati njagala nkugambe nti ennyimba zitukuba zigenda ne ziyingira mu Range Rover ne zitambulira mu Land Cruiser nga tefe abazimbye tuli ku boda kati olima ne transport nga ne lulinnya n'ennyonyi ne lugenda mu America nga yaluyimba ali Kampala asiranye kakati ekintu kino kyetaga abantu bakitunulemu nti omuntu bw'ayimba ekintu ekikunyumidde gw'olusimbi olowooza omusasudde bobira omuntu wa bulijjo oga nti akayimba kalwagadi kanyumidde era nze nze nsobola omuwa buli kyayagala kuba nze akayimba ke kankolera naye ng'ate abakatunda tebamanyi na bizibu lwagadi byalina abakasaasaanya ku Telecom abakatadde ku YouTube tebamanyi na bizibu byennina bakatadde ku channel zaabwe kakati bw'ogamba nti etteeka olireese erigenda okukwata oyo ateeka ku channel nga tomuwadde lwaki sisanyuka bw'oba oleese etteeka erigamba nti nammwe ababedda music w'abayimbi b'e Uganda abaamu bedda emyaka 4 agayita nammwe tugenda bakwatako jjukira nti music gyayongera oba nkugambe nti gyayongera okukaddiwa n'obulungi kubanga abayiye ennaku zino bayiiza ku byaliwo mpulidde arguments nyingi emu ku zo ye yabagamba nti for example media houses n'amabaala gabadde gayambako n'okubawa promotion this time mu bbago lino balina okubasasula kambuuze kibuuzo lwaki gwe kyewa promotion kyekikolera sente kuba naawe okikozesa ebbaala yekole imagine ebbaala nga tekuba music tetunda mwenge kakati ekyo endowooza gyensaba bannayuganda nsaba n'obwewombefu bonna bajejjemu egamba nti tubayamba buyambi temutuyamba buyambi ekintu kyetukola okuyimba ne tuyiye ekintu kyosobola okuteeka mu disika abantu ne basituka ne bazina kitegeeza tukosa obwongo bungi I agree. Nzikiriziganya naye mwami Kazibwe. Naye you've been in this industry for quite some time. Okimanyi nti waliwo n'abayimbi abamu abeegayira ne badijje mu mabaala okuzanya music waabwe ne babayo n'akasente ne ku mikutu gya radio ne TV omuyimbi n'agenda ng'atambula gaba naye nyamba onzanyire music wange anti kankunyonyola obuzibu buva bwe ndaba ng'obadde okimanyi nti enkoko bw'ogigoba ennyo mu kayumba kamwebuuka mu bbanga bw'obeera mu lume munogoba enkoko emirundi 3 bwe mala okulaba nga tewali wegenda kuyita efuuka kinyonyi kakati when you see nti ku YouTube biganye tebikola ku radio biganye tebikola ne ku show abayimbi omeka gwe bakoze show mu Uganda abayimbi bamanya bakola show tebasuka mu 15 kakati abayimbi ate Uganda berina basuka 40
kakati abayimbi abo balina obuzibu bwe balina obungi ennyo n'agamba naye kakati wano kentuuse wano kangende negayirira abasajja ba TV bano bakube ka video kanga abantu bakalabe naye imagine ka video ke yegayirira ati akakosa milioni 15 kakati abegayirira bamujjeko milioni ndala 2 bakakubyemu just katono balinganga bamuyambi waliwo bakolanga ne program bagamba kati zino tugenda susula mu kasero olulubi temululiriza nenga sibe balukoze kakati nze kyensaba Katonda ayamba bannayuganda okulaba omuntu yenna ayiye ekintu n'akyagazisa abantu abatamumanyi tumuwe ekitiibwa kubanga omuntu wavaayo anyone can sing buli omu alina eddoboozi naye sebo oluyimba olutuuka ne lugamba nti buli omu lumunyumira there must be a message, there must be a melody, there must be ebintu byoyimba omuntu najjukira waliwo ennyimba z'owulira n'ojjukira ebiseera ng'okula n'ogamba akayimba ako twakulanga akayimba ako nkawulira akayimba ako ne kakuzaayo emabega imagine ennyimba omutali TV omwami akuba mukyala we buli nnaku nga tebalina TV mu oluusi ne mwamala okuyomba ne mukyalawo n'oteekako ka music bot otandika okwogera ne music oyo kakati there's so much that we are doing that the people can't see. Thank you. Mami Mulindwa, question ya implementation. Uganda ina amateeka mangi naye bulijjo tuwulira okwemulugunya nti ekizibu kiva mu kugateekesa mu nkola. Abayimbi abasanyuse kubanga parliament yayisizza ebbago lino nga tukyalinda president okussaako omukono basooke basimbewo akatyawo given nti waliwo obunafu mu implementation y'amateeka agamu mu ggwanga nti neno lyalibeera nga go. Ekya implementation nja kiddamu naye njagala nsooke nkulage kikinasanyukidde mu tteeka lino era nsaba president ayiteekeko omukono. One, tugenda kwongera okulaba quality music. Abantu badde abamu bayimba yadde bagamba amaloboozi bagalina naye nga osanga olina abeera n'ekigambo kimu n'akikuba ne kibeeraawo. Kati olw'okuba kigenda kugiramu akasente kigenda kutuyamba nti abantu bagenda kuteeka obwongo wansi okwongera okuyiiya ebitunyumira. Ekyo kimu. Asobole okuvuganya katale oli ajja oluyimba lwagambe toluyimba luno ndwetaaga. Ekyokubiri wabaddewo empalana mu bantu nga bamugenda okukola concert ng'oli bamukuba amacupa naye nga bayimbi bannaabwe be babipulaninga ogundi bajja ku stage mu bowing ono mukole bwe muti. Kakati omuntu asobola okufuna sente mu kuyiiya kwe nga takoze concert. Ekyo nenkyagala naye ate ekisinga obulungi era kye neetegekedde from a spiritual view nze ng'omusajja omu Seventh Day omu Advent tujja kusaba bannaffe abali mu ludda lw'eddiini to taking advantage of this situation ennyimba zaffe zibuulira enjiri mu bantu tuzopening zo bazikubenga ku bwereere. Mwalabyewo omukisa tugenda kubuulira enjiri kubanga abantu bano babadde bookupayinze space yaffe twagala okutwala enjiri mu bantu bali mu bintu byabwe ebyo ebitaliimu no, I apologize for that. Ebintu byabwe ebyo kati twagala space eyo ffe aba gospel nkwate omwana wa Seningo Lions Choir Luweero kwaye yimbira obulabirizi bwe Lord genda nti yagala ki genda wali ku radio gundi genda kweno sumula music w'abantu bawulire. Ekyo kati space ffe tugirabye naye bo bano beeramule era babasasula. So aba gospel tebagala sente kubanga kakati ffe abamuva kono kati bamwami Rwagadi n'abalala bo bakuga nti bagala kufuna mu ntuuyo zaabwe aba gospel temwagala kufuna mu buyiiya bwa jjajja w'abayimbi Rwagadi nina oluyimba for instance lwenjagala ennyo olwa kutendereza essebo muyita mu mitendera gye gimu muyiiya muteeka mu ssente mwetaaga ba producer n'ebirala. Mbadde nkugamba nti oluyimba lwa Misa Kisemakula kankutendereze ndwagala nnyo era nalukozesangako nnyo nga bulwembeera luyimba nga bwetuuka ne ku mukolo nga batwaga Roger asaze sumulula Misa Kisemakula. Kati abayimbi bano abamu abatali mu institutions za church basobola okuyiiya oluyimba lwe mu ngeri olwakikyalowooza mu mutima gwe. Naye tulina ennyimba z'abayimbi ba churches nosanga nti eyo yaku diocese e Namirembe eyo yerubaga Kikwaya eyo y'Emityana Cathedral nga bo tojja kumugamba nti ffe tuyimba ssente kubanga balina obuvunaanyizibwa obuli spiritual okubunyisa ekigambo kya Kristo Yesu abantu bongere omumutegeera n'omukkiriza tubeere n'obulamu obulungi.
nti ensi eno singa abantu bonna banaategeera Yesu Kristo, nze ndi mu Advent gwosobola okubeera nga ono mulokole oba omulala mu Church of Uganda, naye singa ffenna tunaategeera Yesu Kristo obulungi ne tumumatiza bano baragadi bulungi nnyo ne muleza Honorable Kaya bulungi nnyo mahali ne mubatiza enkya, okitegeera ensi ebizibu tugenda kubikendeereza ddala n'enkaya kendeeza. Nakyo nze nalabyewo a spiritual vacuum, etteeka lino n'enkomerera bikeneetera bino ebyensi bano kaba byeyagaliremu, naye tulabyewo omuwaatwa we tugenda okuyisa enjiri yaffe. Kati nze ekyo kyetwagala, naye ekirala ekibuuzo kyo naye genda kiddamu. Singa abantu tukkiriza oba tugaane, twagalayo sinaba kumalayo tteeka eryo disoma bulungi, naye bajja kunnyamba abakulu bano. Waliwo omuwaatwa ogw'omuntu okugamba nti nze genda muziki wange mukozese sifaayo. Omuwaatwa ogwo bwe gunaabaawo ekiro kyo kigenda kunafuwa, kubanga nkubwira nti etteeka eribaddewo yadde libaddemu n'ebituli, yadde ono muganda wange agambye nti tekinologi abadde yaliyitako, naye gwe abaaliwo mu biseera ebyo gwe bagayira gadi yatandise jja okuyimba 2006 yalikozesaako. Agamba nti mu bunafu bwalyo twasobola oddituusa wano. Kati omuwaatwa ogwo bwe gunajja, omuntu ng'asobola okujja ku NBS television n'agenda ku radio yaffe yawa n'agamba nti nze Kini olina weeyagala nkusayiningire, nti ninawo waawano kanteekeko omukono, play my music ku Anikat, nze sifuddeeyo music wange mu playing. Bano bajja kudda, bajja kumaliza nga bakomyewo, baddemu bagayirire abo abalina obusobozi, kubanga as much as oli muyimbi mulungi era abantu bakwagala and we like music. Mu ssimu yange mulimu mayinja abakuwala n'abatiitiizi. Era etteeka muzeeyi bw'anaamala otuteekako omukono nga nkubira mayinja muga kiki oyagala, kubanga nze akayimba nkaagala bampala n'abatiitiizi kubanga nakola ebyabale. naye sigwa ajja okusasula, kampani eri ejja okusasula. Nze kyayagala nze ne mayinja wayagala musasula, naye kye ŋŋamba nti ekiseera kijja kutuuka abayimbi bakomewo bavunnamire media houses. naye Bagambe nti badde njagala mukorekitinga mu katono. Genda maaso. Uganda eri emu ku nsi ezasayininga ban treaty. Ban treaty tukuuma music oba intellectual works, film, paintings, culinary works, orders emmere abantu ze bakola international or nationally. Etteeka babagola intellectual property oba oyagala oba toyagala likuumibwa. Etteeka lino erigenda okusayiningibwako kiri bwe kiti, oba gweyagala music wo oba firimu yo bagizannye ku NBS oba toyagala, waliwo abaagala. Kakati njagala nkuzeeyo ku example y'amafuta, petrol station. Oyinza okubanga gw'oyagala amafuta go engeri gy'olina emmoroka ze nnyingi, amafuta go gabeere nga just ogasundira w'oyagala. Under regulations ezikwatagana n'abantu abalina okuba ne petrol stations tebayinza kukkiriza kugiteeka w'oyagala. Ragadi mu information gyompa okkiriza nti bwe mba omuyimbi nina right okuwaayo oluyimba lwange muzanyira obwereere. Olina okisayininga nako kati bakita understanding. Omulala understanding kyoyogedde kyetweraliikirira, omulala understanding eyinza okuba yamalusu, endala eriko kasente katono, endala eriko nnyingi nnyo, naye nga walina okubeerawo ababiri mukkanye. Kati kyemukkaanya eyo kyemukkaanya mmwe era kiyinza okunyigiriza osa. Mbadde njagala kikugamba, in 2021 twagenda ne mwami Kin Kalisa, by that time yali akulira NAB, National Broadcasters. Ne tugenda eggulu ne tukkiriziganya nti mu butuufu tulina TV esukka mu 7. Kuliko TV 2 ezibadde zisasula. Tulina radio esukka mu 305 ezibadde zitasasula, nga tulinako TV radio stations ndozanga 15 ezisasula. Omukulu n'abuuza Genosale, naye bannange bano abantu bo baoperatinga batya nga bakozesa people's works nenga n'agamba nti munnaye bwe tutuukayo bagamba ffe works bazituwadde. Twagenda okukimanya ekintu ekyo nti buli church erina radio erina TV.
kati ng'abantu abaweereza mu church njagala kikugamba kiwulire bagamba affe tetwagala byakukyajinga naye etteeka nga ligamba buli institution ekola broadcasting esasule copyright. All right. Okay. Gundi ya Ragadingi funye and I totally have no problem with that argument. Era nze nakugambye nti mpagire etteeka lyamu. Webale nnyo taata. Mugende sabagamba nibakuba omubimba. Mubeere ku ebyo naffe twagala kuyisaawo enjiri yaffe. Tetwagala naye kitugamba. Time era ejja kutuuka. Ngomaliza mu mulindo. Nga ku ludda luno lwa Next Media ng'oginoonyaamu ssente. There will be an opportunity oluso. Gwe Ragadi oba gwe omuyimbi okujja ku Next Media osasule for your presentation. Kubanga tuyinza okutuuka ekiseera nze nenkugamba nti nze ennyimba zammwe sizeetaaga. Nze na one particular artist yajja okubeera ku gundi yange. Kakati naawe nga towulira oyagala. Nga naawe ojja kujja okole ki? Osasule tuplayinga ennyimba zo. Tukazannyirawo. Oba tukkaanye nti bwe nkukolera kino naawe onkolera kino. I want to predict we shall get back to square one. Thank you. Thank you. Honorable etteeka lino nga bwe lyayise mu Parliament wakyaliwo ebibuuzo bitaddiddwamu okugeza mwayogedde ku businesses okusasula royalties naye etteeka terirambika zinaaba mmeka wanaaba mu kuteesa enaaba percentage tekyaddiddwamu ekyo bw'otunuulira tracking ennyimba zino gigenda okuzannyibwa again mu tteeka that is also not clear. How do you respond to these questions? Percentage ezino nga zaabaddemu nti for example kukola tunes 60% egenze 30 egenze naye wabaddewaawo ye producer oba promoter ategeka asengeka naye ne bamusimbulizaayo akake akatono. Ekikulu amateeka gonna era bw'ogenda okugeteeza byebyo bye twali tulwako nga tudisikasinga ba artists baffe basobole okubiraba etteeka lifulume nga lijjirayo ddala kyekyo kye twagala. Tukkirize tugaane mu Uganda ba authors b'ebintu ebisinga naddala mu performing arts babadde tebabeera rewarded. Kati twali twongera okuggyayo embeera esobola okuziyiza okubeera exploited. Kubanga olaba omwana ayiyiza oluyimba naye talina mmere talina rent nga tulaba still producer oba performer ayinza okulaba akantu ako nagamumanyi ndowooza akakadde kamu kankakuwe kati omwana n'akola ki n'ayitika naye nga mu butuufu olaba akantu ke tekandisaanye kukoma ku ki okakadde kamu. Era ne twagala ako kagapu koolabyeko waliwo era kye twalaba nti speed ey'okuregisteringa eno nayo tulabawo omuwaatwa nga Balamu bwe yabba people power n'ayangwa n'agiwandiisa naye nga te ba authors mukimanyi nti twali ba people power naye yaregisteringa n'atabuza ye naye ekyoleesa okuregisteringa ng'atono kati proof ya author nga waliwo abayaaya abasobola okujja ne bamubbako akatu ne badduka ne bagisteringa ng'omwana eyatandise ekintu tannaba kukola ki kutuuka. The good thing registration bagisiza ya 50,000 teweetaaga kumala kugenda kuregisteringa mu gazeti nga bwe kyali luli kubanga ekyo kyali kitwala obwe bungi nga teweetaaga ne legal advisory agenda okuŋŋaanya ssente zino mu tteeka nga bwe liri nga mwaliyisiza. URSB egenda kubeera etunuulira abali registered. URA nayo mwekiri bano abasasula bajja kuba basasula eri era be bajjanga okuvaayo ne percentage ezo nga bazaakodinga abantu nga bwe tukola ki ng'etteeka bwe lyagambye. Naye tukowoola bannayuganda mwenna omutima ogw'okusiima omuntu akuyimbidde obulungi tetugusuula. Waliwo kwaya yammwe y'Abadvent eyayimba akayimba ka Joseph amanya ejjinja lye baali banyooma ate ne lifuuka oluyimba olwo bwe naluwulira ne lunsanyusa nnyo naye oluyimba lunkutteko baani abaluyimba ne nnoonya baani abaluyimba olwo mmaze n'oddufuna lwonna nnyumirwa
naye lubu netulaninga nibane kwaye eno sobola kuginoonyezaayo kenjiwa abakola oluyimba olumuteekako mirembe bweruti paka nemba noonya ndi ku YouTube ndaba essimu zaabwe era manager mulina ne bannayuganda mwenna omwana aleese akayimba bwe kati ayinza obutasobola kwanguwa ku registeringa bintu ebyo obanga processes azitya naye ng'ekitono oli eyo oli kiboga munda wavuddeyo n'akayimba tonnasobola ka registeringa naye oyina okulya mu kitono ekyo ab'ekiboga bamanyi ntera okubajjukiza kyoyina okulya mu kitono ekyo kakati bannayuganda tetuggwamu omutima ogwo nga tulowooza nti oyo yasasuddwa dda mwe mukola amateeka honorable institutions zaffe mu ggwanga mu ndaba y'okusinziira ku byolaba kati ne byozolaba ziri strong enough okuteeka mu nkola etteeka lino singa lina bali president ataddeko omukono ati kati nze fe abagamba ebintu byandikyuseemu awo we tujjira enkola y'amateeka bannange yeetaaga okunywezebwa embeera y'okuba nti tumaliriza amateeka tuba tetunnaba naggalabako bibala byago ng'oli avaayo agamba lino terikola kubanga mu tteeka waliwo ekyasigalidde by the way artificial intelligence singa omuntu akwata information ye ng'agikuŋŋaanya okuva ku artificial intelligence n'avaayo ne ka package nakugamba kati omanyi honorable Kayo genda mu conference bweti nkukoledde ka package kano nkakuŋŋaanyiza bulungi omuntu oyo yandisasuddwa atya abamu ne bagamba tekiba kikye it is not his or our original composition yes naye ng'omuntu yatudde kati nga bu research bwe tubeera osala n'ogamba enegenda kubeera desk review oba egenda kubeera field research bwe ntuula ne ngamba development plan oliwa NRM manifesto oliwa plan y'omwaka guno oliwa ne ntandiko bitunuulira nenzijjamu akatukagamba okusinziira bwendabye ebiwandiiko bino kakano kasamale ka page nkakuwadde otambule nako nina okusasulwa naye ng'ate oli agamba wabikuŋŋaanyiza kuva original work eva mu bali abakola parish development model development plan 4 biti ako kasigadde era mu tteeka bakalaga nti kandi tuddisaamu review y'etteeka eryo mangu nnyo kubanga tokyasobola kati kudduka AI. Mwami Shadrack, ebbago nga bwe lyayise bw'otunuulira businesses ez'enjawulo ezoogerwako mu bbago lino olowooza emiwaatwa gyonna gyazibiddwa oba zikyasobola okubaako ne weziyita ku evadinga ebbago lino oba etteeka? I think lyabadde comprehensive oba bagezezaako okutunuulira buli wamu ne ba arrestinga naye mami honorable w'ekibuga kyayogedde kituufu kyekya artificial intelligence nti bwe baali bakolerera 2006 baali far away from technology compared to right now how far away we are with AI. Simanyi ba point yange tegekwa nti luli they were far away from technology than it is right now far away from AI. In other words, AI ali kujja ku speed okusinga technology bwe yali ali kujja mu 2006 and I think bagambe bagala handlinga comprehensively nti eno gundi ndala ya AI naye bwe banamalira okutuula bakole benchmarking na biki njagala okuwa example y'oluyimba olw'amasavu olwazawi omwana yagenda n'atuula ku kompyuta ye n'ateekamu eddoboozi lya Moze radio amugenzi n'akwata lyrics n'akwata n'ebidongo ebya azawi kati naba nga infringes ku copyright biri tyakuta amaloboozi g'omugenzi so the estate eyo naye eba erina okuba ng'emubanja then n'akwata ne lyrics za azawi eyatuula n'azeewandiikira n'ebidongo bya producer eyakuba ennanga so na infringing n'ekikuba nti oluyimba olwa AI ku digital ku maduuka aga digital yatunda nnyo okusinga original so kati revenue yo noba nga tomanyi tetuganye gwe wakwata AI n'oteekamu obudde bwo however tulina kye tuyita sampling nti sampling nti waliwo muganda ffe Mickey Wine yagenda na sampling oluyimba lwa Jjajja Ragadi nedda so waliwo ebintu ebimu byolondamu n'ogamba nti oba nja kukwatamu ka nedda oba nja kubisaamu just a few so there are levels to sampling ate zirina okuba nga ziri record ffe wano kati nga aba Ugatunes bw'otuwa oluyimba lwo tutagira nti eno sample ne tugitagingako sample ne tucreditinga
original according to your understanding ne original some percentage eyinza n'okugenda ewooyo nga mu understanding ze bwe mutyo naye kati ono ye ya infringing ku luyimba lwabo yakwata Moze Radio omugenzi n'akwata ebyazawi na biki byonna n'afuutika omulundi gumu n'afuna product yali super yatukuba omwaka mulamba na collecting views eziri ku online okayinza okuba yafunamu $10,000 nga nnyo eza $. That's around 16 million. So the only aspect that was left, I think, is that AI thing, and it can blow up anytime. Okay, good. Ate baba karaoke teka libogera coach banaba band. Yes. Aba band. Yes. So we have to look at it in a comprehensive way. Bano bali kuyimba aba band naye bali kuyimba bali mbiri mu venue tebali mu mpewo. Ate venue esasula for consumption of music. Ne waliwo ne bano benyini bano the band they are using someone else's intellectual property but to gain singa babadde tebabasasula bonga bo band nti tebagisasula nti tekozeseza intellectual property ya mwami ragadi kufunamu nti just your music akubidde bukubizi mu kifeecho ate kifeecho kisasula cover charge that would make sense. The people who are singing it are also going to be paid. Ate nga weesange ennaku zino munaye ababandi babasasulira ddala okusinga abayimbi. So wavina ajja kusasula no band. Yeah, because ono alikozeseza. There are two entities ate ali commercial ali kufuna mu music. Singa babadde tebagenda musasula nti ayimbye buyimbi. Twandigenze ne cover charge ya venue. Nego wa band bagenda kuwe milioni 4. Nencha bwe batyo ku balenda, nencha batyo ku balenda. Kakati ono jajjaragadde yatula n'awandiika. Afunamu atya. Eddeka lino ligamba nti ono omuyiiya. So mugenda funa emirundi ebiri. No, even the prices are not exorbitant. Band tugambe Janzi band. Egenda okuyimba ku The Villa. The Villa kye kifo abantu gye bagenda okunyumirirwa. Commercial kisasula copyright license. Kakati band yejja kubanga ejja okuyimba ennyimba ezitali zaayo. Nezaayo bwe registered. Eberi n'okusasula copyright certificate. Munsenda bwe kikola. No muteka muno mwekiri. Muteka mwekiri. Okay. Lwaki abayimbi basanyufu? Let me tell you. Wanti sente ziringa entono baga milioni katugambe 2. Negwo badde okimanye. Butwali tukola research kino ekintu twakitandika mu 2016 tekyatandise eggulo. Basi ziri 10 ezi. Naye ovudde wali obadde onyonyola Jijja Ragadi. So bandi asasula. Then owa bandi kubanga bandi yejja okuyimba bagisasula sente. Esasula enokuba ne copyright license. Era ekyo kigikwasa bandi eyo bwe bange etandika okukola mu bifo nga tena copyright license. Kakati abakuba disco n'abakola embaga mobile disco. Abantu bajja kunyumiza ebizibu bye bafuna sometime back nti abalina mobile disco babagamba nga nti bannaye copyright license ya mweriwa. Jukira boto nabo basanga nti basanga wamu. Bo babira bwe bati nti obasanze bakuyimbaga olwaleero emunyonyo enkeera bagenze katwe. Kakati bo kumbaga kwennyini gwe babasanga ne bagamba tubadde twagala kula copyright license yamwe. In Nigeria bwe kikola, e Ghana bwe kikola, because the reason you are protecting other people that cannot come. Kamido ntajja kujja abanje bandi jasanze naye akayimba kange yasigala atudde nene bamuganda license bano balina. That is how it will work. Webe mbaga nga tuli ku mbaga yange bakuba music nze ndi mugole simanyi naye napangisiza bali bwe bajja namugaa katulabeko corporate license yo batalina ngembaga music kiringanga okupangisa emotoka y'embaga nga tena third party wa traffic nakwata nabaga ntugende ku police oyinza omuga nti bane embaga esokegwe. ekitegeeza oba olina okubuuza nga tonna hayaringa PS system. Timulina copyright license tikale kati mukwate omulimu. Soko onyonyole bulungi abatulaba. Nga owa band centers sasudde mu license. Olwo bana abakubye ennyimba nga 10 ekiro kyonna. Bana abalondamu batya okuba nti onaafunako kano onaafunako kali onaafunako kali. Kibeera bwe kiti. Mu kifo kinnyini wagenda okuyimbira. Waliwo akuuma nga bolaba ku simu yo ke bayita Shazam. Akagamba nti ololimbo lukuye egundi. Kati ko kakwata ISO number ey'oluyimba. Kodi y'oluyimba. Ne kagamba era bazemu ne bayimba Ragadi. Kakati emirundi akuuma ko gye kali kodinga ye remuneration ne bagamba nti mu butuufu omuyimbi asinze okubeera nti ayimbibwa
yono kakati njagala kugamba waliwo emyaka omukaaga egiyise UCC yakola kye bayita digitalization of the production houses mujjukira nga baga tugenda ku switchinga from hardware to digital whatever that we show here bakirina ku record era basobola okugamba nti bwe mba mukuba firimu bwe mba mukuba music mukuba eno neno kyoba olaba nti basobola kyangu nnyo okugamba tukuggyako nkya kuba wakoze ebikyamu they know what you're doing. Okay, Shadrack, simanyi obumaliriza but ani agenda okulondoola kyesinaba kutegeera obuba buno bugenda kumbaga ewaffe ekyabazaala. So first things first, you won't be able to disable it. Immediately you tamper with it, it sends a red flag to the system. Eina battery ya mwaka mulamba, eina internet. So togamba musanze gavuddeko, togamba nawe wa data yampeddeko. They are self-built. Ekyo kiri mu clubs ennene ebifo ebiri well established. Ate buno obutonotono. They will all have. So a mapping is going on right now. Oh. As the State House scientists nga bakolagana ne UPRS URSB bali kuzimba kye bayita copyright management system. Bajezimbidde. So right now bali kumapinga era nga sofa bakamapinga muno mu Kampala. Munange mulimu amabaale emitwalo mukaaga musumba munange. 60,000 bars. Okikwanguyiza mane njagala kukano katono nnyo okikwanguyiza abantu bali baleeta obuuma bwayaka waliwo yagamba tekisoboka mu nnyumba nobeera nga gwe akantu kali awo nga kekakuwuliriza bannaye kayaka kabala ate kavaako nga tosasudde kakati eri gyagambye ISO gye balaba yo ye yaregistaringa so ne bwe balaga nti oluyimba lwazzeemu emirundi 10 naye eri nga tewaregistaringa copyright yo tojja kufunamu kawaabo bokka registration twakiremerako nnyo yokulabika nti kiba bazisala nekiva mu gazeti. It is going to work. Okay. Yeah. So okumaliriza nti State House scientists bazimbye system eno right now stage gye baliko ya mapping nti baligenda ku mapping ensi eno yonna eggwanga lyonna balabe mabaala ma restaurant ba categorizing according to the clusters. Then the first batch egenda okukola mu Kampala weebuli bwatuuse ne testing is being done. So it is not theoretical. Okay. Thank you. Anga tugenda okumulamu Jajja Ragati. Fear yogamba nti kino kigenda kutuulira abayimbi abato abakyetaaga okufuna promotion ku mikutu ne mu bifo ebisanyukirwamu. Again waliwo n'abalowooza nti mugenda kuwa omukisa nyimba ez'Abanigeria, Abakongo, aba South Africa okuddamu okwegiriisa wano obagamba eyo just ndowooza a good song bw'okuba oluyimba nga lulungi oba oli mwana muto oba oli muntu mukulu abaluwulira bagamba naye watuna kituwulira. Now let me tell you what will happen is lino etteeka terikwatagana na music wa muntu kujja okuba luyimba lunga goluta bw'ote oluyimba lunga oluregistaringa kubanga kati okuyimba ebeera bizinesi luleme kubeera nga ebyedda oli yabagamba nga owaayi munayimba waliwo amatooke ne lumonde mujje muyimbe nga temuli serious kati okuyimba bizinesi kati now okuyimba business kati bwebeera business nogamba nti kanefiriza emitwalo gino emeka 5 ngende ndigistalinga oluyimba lwange bwe mmala okuligistalinga oluyimba lwange luno ye maama ye taata oluyimba olwo lujja kuleetera sente zotosuubira. Nze long time ago ebya YouTube nali sibyagala nga sebyetagira ddala naze sinnategeera nti abantu bafuna sente naye namala kutuuka Germany oyo yeyita simanya Din TV angamba ne kakati Ragati ennyimba zonna mbadde nsaddeyo kati nze nga mubuuza ne obadde ozitaddeyo nazikuwa ngamba omanyi bino ebintu bivaamuko kasente kati njagala mbeere nga naye nkuweerezayoko ne mugala lindako katono mba njagala mbeere ne back end manyi bwena ne bwensaasanye sente zange. Omukulu yali aganye kati wagande nga nti okay njagala kutegeera ndabibwa mirundi emeka era channel yange ngikontrolinga ntya buli muyimbi yenna ali mu Uganda bw'omala okutestingako ennyimba zo bwe zikola tojja bizanyiramu katungulemu tujja tutandikira ku NBS TV Korea NBS egenda masolowooza kiggwe ko bago bakuteeka lino parliament yayisizza lye tukyalinda president